omukolo tetuzze kwogera ku KGDL wabula tuzze kwogera ku mukolo ogwa Legit Recruitment Company ng'esazeewo okuddiza abantu b'omu Katanga. Ng'esazeewo okuddiza abantu b'omu Katanga. Era President Ju ono ye omugenzi boogere Peterson nga yavuddeyo okulaba nga abantu b'owansi luno si bakufa. Omwavu si wakola ki? Omwavu si wakufa wabula omwavu wakuva mu bwavu afuuka omuki agagga. Era ebizibu byaffe byonna bagamba luno ndowooza tugenda bikwasa omugenzi ki boogere Peterson. Bannaye nsaba essaawa we banga etuuse mumulabirenga ddala. Akabonero kikere agambye ngu ku ssaawa eri buli muntu kuŋŋaanya ekikero gye nakyo bonna wookiraba kikole ki kireete. So kabanga ensawaddeyo ntuule oyo yatusakidde era ng'akyagenda mu maaso n'okukola ki n'okusakira. Bingi nnyo bikyajja wabula bwe tweyisa obubi kampiseewo akalango kano. Buli yenna ali mu Katanga ng'oli mu kibiina kyaffe oba ng'oli muzadde mu kibiina kya KGDL, olunaku lw'enkya tulina miitingi okulaba engeri abaana baffe gye bagenda okudda ku ki ku masomero. Ssaawa y'amasomero etuuse. Mpozi katiri nnyo kaŋŋambeko bakama bange, ekibiina kino kirina abaana abasoma nga bali mu basale mu masomero ag'enjawulo. Essaawa eno tulina abaana 1,807. Mbadde nsaba mutuweeko ku buganda. Abaana abo nga basoma mu masomero ag'enjawulo ku bwereere. Omuzadde agula buguzi bintu bitabo n'ebisigadde, ate naffe ffennyini tumanyi okusaka nga bw'olaba leero batusakiddeyo, ate ne tukuwa n'ogenda ku ssomero nga tewalina kimu kyokoze eki kyokokeewo. Mpozi n'ekirala tulina abaana ng'ekitongole bwe tulabirira abaana abato. Waliwo n'omulala wa myezi ndowooza 2 naye ekitongole twatwala obuvunaanyizibwa omwana oyo ali mikono gyaffe. So bingi nnyo byensobola okwogera ku kitongole kyetukola naye olw'obudde nsaba munzikirize nzigala obuze eri mukama wange. Amannya Lwima Bashir nga area coordinator owa KGDL. Tweyanziza okulima Bashir kakati abantu betubadde tulinda batuuse. Betubadde tulinda bakoze eki batuuse. Kakati ngenda kuyita mukama wange Mukulu Mugisha ajja ayite omukulembeze naye tusambyeko kuba tuwadde eddakiika 30 gokka nga bali wano kati twanguyirizeeko. Naye nga bannamawulire mwenna ab'ebiti ebyenjawulo ba TikTok bannamawulire ba bloga mwenna tusanyusa obbalaba. Mwebale kujjumbira omukulembeze yasasenze era okujinzi jamu lutalo ow'amaanyi yenna janzijeko tishaati enandabe nja kujjayo n'ag'omuntu. Akabonero kiki sebo pulezidenti tusanyusa okulaba. Ntandise kati nange abali eno mu kyalo balaba bagamba eyali mutabani wa gundi atanyuma banenge oba ogenda kumpa minisitule ki njagala ya revenue sebo yita owebisibwamu ajja abatuuze baffe abalungi tusanyuse okubalaba. Pulezidenti waffe abaana batwagala kwagala Peterson okuba pulezidenti wange emikono waggulu. Pulezidenti w'ekyalo kino omukyala bamutasemerirwa John jangu obuze ku bantu bo chairperson abantu bano balinze ko bawulira ebigambo byo omuze n'omukulembeze waffe Peterson. Obugalo mbasaba tuze bafa balungi muwulirize bulungi. Katonda wange amanya gange
Chenerique Joy, chairperson of Kimani Zone. Abatuuze mwebala okujja okujumbira okuzya okwaniriza abakulembeze bakikize nabo omwami Zonde oyo omusajja mukulu gwokukyalo kyabakadde Sabirye Fred mufenzi w'ekyalo Bisa Dennis ow'omuyembe omwana wa Kabaka nange bino olwaleero nange mbadde sibitegedde nange bibuddemu bitegedde ntaliyo pulezidenti wano bampise nange nga sitegedde